Abayizi bano abeegattira mu kibiina kya Federation of Uganda Medical Interns olugero lwa Ssossolye bw'atafa atuuka ku lyengedde olabira bino nga tebakyaluwuliriza era nga batadde wansi ebikola nga bagamba nti bayinza kugumiikiriza obusente obw'omunaganwa obubaweebwa so nga emirimu gye bakola mu malwaliro ga gavumenti gye bayambako miyitirivu. Okweri omuguju kivudde kulingiza mu mbalirira y'ebyensimbi ey'omwaka 2021-2022 erinza okusomebwa omwezi ogujja ne bakizuula nti ensimbi zaabwe tezaateereddwamu. Embalirira yeeyongera wabula ebyo ffe bituluma tulaba nti tebikoze eki. So bajjukira nti omuwendo gw'Abannayuganda gweyongedde wabula ne beerabira nti waliwo ebintu ebyenkizo bye balina okukolako. Dr. Nicholas Mukibi ategeeza nti embeera abasawo gye bakoleramu gye batuusa n'okutandika okulya ekyojja mu miro so nga obujjanjabi mu malwaliro ga gavumenti bulina kubeera bwa bwereere. Tetulina mayumba gamala bwe tusula ebitundu 20 ku 100 ebyabo abasawo be basobola bokka okufuna ebifo we basula. Ebyokulya ate byo bintu bizibu nnyo okukamala kubanga okola ku mulwadde ate ng'enjala ekuggunda. Kale ataawo ministry neteekawo bambega baayo ne bajja bakwata abasawo bano nti bagezezaako okusaba balwadde sente so nga ate bo bennyini be balina obuvunaanyizibwa okulabirira abasawo bano. Dr. Mukibi ayogedde ku nsimbi obuwumbi 24 obwali bw'abasuubizi ba gavumenti wabula nga n'okutuusa kati tebazifunanga. Tusaba gavumenti etuukirize palamenti y'eggwanga kye yagamba oba kye ya approvinga ne recommendinga okutwongera billion 24 tusobole okwongera mu mbeera yaffe ey'obulamu. Bali balina okuba ne ba intern bano salary scale okuva Ministry ya Public Service. Ate Dr. Nabire Merilian agamba nti enfunda nnyingi bagezezaako okugeziganya n'abakwatibwawo ku nsonga yaabwe naye nga basiwa nsaano ku mazzi. Parliament newandiika n'ekiwandiiko n'ekiwandikira Prime Minister okusobola okukola ki okukitunulamu bakiimplementing. Minister of Health tubadde nga tuwandiika amabaluwa ngera ne mu meetings ze tubeera nazo tubajjukiza ssente zaffe. Kati baagala ssente zibaweebwa zongerweko obungi nga yoguli ku bayizi abasoma obusawo nga bayambako mu malwaliro ga gavumenti mu mawanga amalala wakiri obukadde nga 6 ku bya ssente zaabwe obutabeera mu mbalirira bwe tutuukiridde abaminisitule by'obulamu. Omwogezi wa minisitule eno Emmanuel Ainebyona abawadde gaabwo bakolere bannansi nti kubanga gavumenti gibaweereza mu kiseera kino terina nsimbi. So bwe banga zirabise tujja kubanga tubategeeza naye kati bwe twogerera tetulina nsimbi ze beetaaga mu bajeti yaffe nga minisitule y'ebyobulamu. Agamba nti eggwanga likyagenda mu maaso n'okulwanagana n'ekirwadde kya COVID-19 nga abasawo bano beetaagibwa nnyo era bw'atyo n'abasawo batatunulira kya ssente bagende mu maaso n'akuwaza mirimu. Basoose obulamu bw'Abannayuganda nga gavumenti enoonya solutions ku kwemulugunya kwe bawandiise ne batutegeeza. Shamshadi Nalujja yakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV.